Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero nze nammwe abaana abasoma naddala nga mugenda kukola bibuuzo. Eddagala lino kikulu nnyo okubeera nga mulina abako. Ndi ku mmwe abaana tugeze ogenda kukola bibuuzo oba bya P7 oba senior 4 6 oba n'oba ogenda kukola bibuuzo bya kiraasi ezo ez'omu makkati tekirina buzibu. Kikulu nnyo naabe ku ddagala lino mu abazadde abaana mbafunye ku ddagala nga lino lijja kuba libayambako akole ebibuuzo nga talina mwoyo mubi genda mutomera kugweri nti ate simanyi omwana yazirise, omwana tategeera bulungi, yatuuse mu pepa amaaso ne gaziba. Mubeere nga mutuliranye eddagala lino tutandike. Funa kawunyira katta ddogo oyo bw'atyo mufune bulungi, beera ng'omuteeka ebbali. Eddagala lino lya kunaaba. Kawunyira oba katta ddogo oyo muteeka ebbali awo. Ofune eddagala lye bayita muleke. Funa muleke afaanana bw'atyo ayitibwa muleke. Naye funa obukoola bubiri ku muleke, funa obukoola bubiri bwe tugenda okukozesa ku nsonga eyo ey'okunaaba ku ddagala. Naddala omwana oyo agenda okukola ebibuuzo. Zino ennaku eziba zibulayo tugeze ennaku 2-3, osobola okumala ennaku zo nga 2 ng'ojja onaaba eddagala eryo, lijja kuyamba bulungi nnyo. Ku muleke funa obukoola bubiri. Ofune olumanyo, n'olumanyo lulungi nnyo, olumanyo lwerwo. Naaba ku lumanyo gwe mwana gwe gwagenda okukola ebibuuzo. Naaba olumanyo lwerwo. Olumanyo beera ng'olwetegereza luba n'obukoola bwe butyo. Enzize nduteekayo nnyo ku channel yaffe eno Kyayiti, ne mu ddagala lyo teekamu olumanyo. Kati eddagala lyo ligatte wamu. Olumanyo, muleke, katta ddogo bigatte wamu. Funa ebbaafu, beera ng'oteeka amazzi mu bbaafu, amazzi matontono, yenga eddagala eryo, beera nga onaaba eddagala eryo. Funa w'olinaabira, beera ng'olinaaba. Bw'oba ogenda kuva waka ng'ogenda ku ssomero okola ebibuuzo, osobola okukeera ku makya n'onaaba ku ddagala eryo n'ogenda ku ssomero. Ekyamazima ojja kukola ebibuuzo byo bulungi nnyo. Teri mwoyo mubi gujja kukutomera, teri mizimuzimu eri gijja kukuba. Singa anaaba ku ddagala eryo lijja kuba limuyambako bulungi nnyo. Olumanyo lugenda kukuyamba bulungi nnyo okusobola okumanya ebyo bye bakuwadde, osobole okubeera ng'obikola bulungi nnyo. Oluyamba nnyo abaana abo abasoma olw'ensonga batomerwa nnyo emyoyo egyo emibi, ate ng'egisinga giva mu baana bannaabwe. Nga bwe mukimanyi nti abaana abo gye bava mu maka gaabwe, buli maka gaba n'ebintu ebyago. Bw'oba temulina wammwe kimanye nti ate abaala babirina. N'olwekyo mutaase ku baana bammwe, naddala ng'omanyi nti omwana wo munafu nnyo atera okulumbibwa emyoyo ne gibeera nga gimumalako emirembe. Mukozese ku ddagala eryo buli wagenda ku ssomero, naddala ng'ali mu bibuuzo anaabe ku ddagala eryo, lijja muyambako bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi. Mweraba.